Ku Lwokubiri Ssabbiiti eno twakulaga ekibinja ky'abavubuka mu kabuga k'Eyumbe abaali bakalakala n'emiggo ko n'amajambiya ne batandika okukuba buli yali alunda ko n'okutunda embizzi mu kitundu kyabwe. Ng'oggyeko okukuba ab'embizzi bano bayingira ne mu bbaala ez'enjawulo ne bayasaayasa amacupa na buli kintu kyonna ekikontana n'eddiini y'Ekisiraamu. Oluvannyuma twakitegedde nti entabwe yali eva ku sheeka omu eyakunga abasiraamu okulwanyisa embizzi mu kitundu kyabwe, kyokka ab'obuyinza bwe bagezaako okumufuna okunnyonnyola ku nsonga eno olwo abavubuka ne bava mu mbeera ne basaanyaawo ebintu by'abantu ababadde batunda embizzi mu kitundu kino. Newankubadde kimanyiddwa mu lwatu nti omwenge n'embizzi si ba mikwano n'ab'eddiini y'Ekisiraamu, embulira ya sheeka ono ku bintu ebikootana n'eddiini kye kituwaliriza okwebuuza ku bakakensa mu nzikiriza ez'enjawulo ku butya bannaddiini bwe balina okweyisa nga babulira ekigambo kya Katonda. Mu be tusookeddeko mwe mubadde Sheikh Ali Waiswa, amyuka mufti wa Uganda, ategeezezza nga wakyasaanawo okwekenneenya embeera Sheikh mwe yayogeredde ebigambo bino ye byayisa eby'ensimatu eri ab'enzikiriza endala. Situmanyi kuba nange saawulidde ku byeyogedde. Yabyogedde atya ng'ebyo byabadde byagala okutunulwamu abatukiikirira mu disitulikiti eyo y'Eyumbe. Naye ebintu byonna byatambulidde ku supiidi ya yiriyiri. Wabula bagamba nti ebikolwa bya bannaddiini okwogerera abalala bwe bawukana mu nzikiriza bibaddewo, kyokka okutuuka ku kulwanagana n'okusaanyaawo ebintu ate guba gususse ogw'omulamuzi. Tewaliiwo kipya. Tewaliiwo ayinza kugamba nti mu disitulikiti eyo teriiyo ekintu ekyo oba tekiriibwayo oba tekikolebwaki. Naye for the very first time okubeera nga kikoleddwa mu ngeri eprovoking abalala, mu ngeri esoomooza abalala, ndowooza wavudde ki concern. Ekimu ku bigendererwa by'ekibiina ekitaba enzikiriza ez'enjawulo mu ggwanga ki Interreligious Council kwe kukakasa nti buli muntu asinza mu ddiini ye awatali amukuba ku mukono. Sheikh Ali Waiswa agamba nti bannaddiini balina okuba abeegendereza mu ngeri gye boogeramu n'abantu ab'enjawulo, si kulwa nga bava ku mulamwa. Koowoola ery'ekkubo lya Mukama Katonda wo ng'okozesa amagezi ag'obutonde ate n'obwetowaze. Eryo ly'etteeka era kye tumanyi nti ffe abannaddiini kye bateekwa okugoberera. Agamba nti ne mu kubuulira kwabwe balina okusoosowazanga obumu n'okugumiikirizigana kubanga Uganda ggwanga lya bonna. Tebateekwa kuvuma bantu, tebateekwa kukozesa bboggo kubanga omuntu bw'oba oyigiriza eddiini olina kubeera wa mirembe, olina kubeera mukkakkamu. Ne Father Joseph Mukasankeera endowooza ye teyawukanye na ya Sheikh Waiswa bwe bategeezezza nga bannaddiini bwe balina okusooka okwewulira ku bigambo bye boogera nga babulira enjiri eri abakkiriza. Malaga kubawo bigambo oteekwa okumanya nti ekigambo kyange kyenfulumya kiyinza okuba nga kireeta bulabe oba kireeta mirembe. Mbu wabula n'emirembe egizze gikyuka ensangi zino ne ssemateeka ewa bannansi ebbeetu okusinza kiviiriddeko abantu bangi okuvaayo ne beerambika mu mulimu gw'obuweereza. Twafuuka ola ne mu mbeera ya bulijjo twagala twafuuka ekyalo ekimu. Mulaba muzungu ajja n'abeera muno, omuyindi ajja n'abeera muno, omukyayina ajja n'abeera muno. Kinajjukirwa nti ebikolwa nga bino biba manduso mu bitundu ebimu okuvaako obuvuyo n'enjawukana mu nzikiriza. Kitegeeza nti wonna we biba bibalukiddewo kirina okuvumirirwa okwewala ebiyinza okuddirira. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.